Welcome to the show. Basebone banyabo abatambula ye banango babikibyenkoze binyimide sagala ntikujja mu site yamu. Tugendera. Okay. Tugamba tino bera ngo subscribing likinga atoberenga osharinga kwa mulire agisika onakulubadde lwaleero atubadde ku Kooti wali naye uvuyo badde mungi nnyo era nga bingi ebivuddeyo nga wolabaawo atwasokedde ku live gye twabateredde yawo mbere yabadde ku Kooti atugenda tuyingira paka mu Kooti awo ne babanga bawadde oludde oluwaabi luleesa obujulizi obukakasa nti Hajji yeegalabanja yakwata yeegadanga yeekapika yatuusako gobulisa maanyi omwana njagala tubeerere Namukasa mbeera ey'okubeera nga twesiima ffe ababadde mu musango wakati abeere nga ababuulira olutalo olubaddewo wakati we ne Hajat katono Hajat akuba empi mbadde ngenda nno nakulwana n'abantu babadde bawera naye Hajat mbadde ngenda mukuba obadde tugenda mukuba mbadde ngenda mukuba kuba mbaddeko n'abambakinga andi bakuleka naye andisooka nakkuba naye kintuulako ekibadde kijjako ate kinene kirina amabina ate kati omuddugavu tolwana nnyo namweru mpozi lwakuba ebbali omweru ebbali omweru lyerirawo kati gwe omuddugavu ate kati newe bakkuba anti abaddugavu babanga bukasolo mugi kaba kati ne bw'okakuba tekalungula bannange abatulaba ku Megatron babuuzaako mugamba mutya musiibye mutya so embeera ebaddeyo ku Kooti ebadde simbi naye mbadde nsaba ba YouTubers ba bloggers bojja n'otunuzaamu kamera muteekemu kafiruta onsemberedde tomutaddemu kafiruta muba mwagala tulwanisa bakole batya nga Mukama Katonda yakutonda bwotyo oli muddugavu olinga sefuli yefumbira ku nku n'omukazi omuddugavu tayagala batuteremuko kafiruta akatonotono yakutte akitaddeyo vagala bwe katyo ogenda olaba bannange akutaddeyo nga toli mbirungu wadde nga sirimu wadde kasiike wadde akanyanya nange ninga modo bantekengamu ku birungo ebitonotono ni mukazi mulungi naye musembeza nnyo kamera zammwe modo music agezaako okusala ekirevu ekyakigira naye maama ekizigo kyagaana kikyaganye awamu tewanagira obugalo obubadde bwange mu ngalo zaakona nze mbikutte tobirabye ngalo zibadde endala ku feesi kizigo kikyaganye okay okusinziira ku bibaddewo mu Kooti nga tetunnatuuka eri Hajat gy'abadde agenda okukubira olutya oluvudde wana Hajat nga tunagenda maaso kumutunuzaamu kamera lwaki obadde omutunuzaamu twazze kubuweereza abantu ate nina kugundi kyangambye kanso angambye nti Kooti ebeera open naye abantu waliwo abo bagayi abazze ne Hajji abalese Hajji abadde kabangali emabega abasirikale they were indiscipline muddemu ku mpisa bwe bakulabe era tebakupiikinga nti gwedde eri nga baagala kugoba kaakati kyemukoze okimanyi kaakati bagaddewo gate olutalo lubadde ku gate tolulabye gwe obadde eri munda mbadde no munda nga mbalaba ne ngamba ate muziba muggalidde ebweru azunga biki olina kumbeerako wendaba akajagalalo bwe ŋŋenda olina kumbeerako olira kunze nnyo ekisirikale neŋŋamba laba nno kino naye kituuse nekitunuzaamu kamera naye kigamba njagala ddembe lyange ndi munnamawulire olwo nenzeyo kadi yange eri etagwako eri open eri egwako egwako 2-3 toyongera byongeramu kati ngenda kola kampani ndala eri kampani njikoye era muganda wange okunassa njaga kadi ndala ani nobadde gambayo oyagala yaki obafuna yayo eni mbadde njagala ya Ministry of Foreign Affairs atenga ogenda report banange uli musiru media baina media department naye gwe mu Uganda teri kitasoboka eno Uganda bannayuganda bewa ne green card na musajja wange wa YouTube naye nkulaga alina kadi ya TV agira bugizi bwati ateekayo channel ye abaana babeera ne kadi ng'omukambwe abannamawulire bakuba ekicupuli anyway so tukatugende direct ku Kooti embeera ebadde ku Kooti n'okusinziira engeri gye basomeddemu Hajji emisango Hajji emisango yagigaana n'emisango gye bamutaddeko gye twali tusuubira egimu yes tutandikira egimu egimusomeddwa kabasanya mwana ate ye n'agamba teyamukabasanya era mbu yamukozesa emirundi mingi bigambo bya Kooti sigenda teekako mbu era yamukozesa emirundi mingi ye statement eriyo buli yayagalanga yegadanga nga yakibe ate nga amurepingira ku ddeeka waggulu
Hajji yali alira mbire talira wansi empungu terya bire egenda naye mala nekka so byebyo ebiri mu fayiro yegadangira ku ddeeka yamukozesa emirundi mingi mwana siwuwe mwana wa mujana nnyina so kati ye Hajji ku side ne bagamba ya pleading not guilty yagamba tazangako misango kati waliwo evidence abaddaze eyajjambo simanya enkumbi bagigaana enkumbi alabika owekitiibwa yagamba tuleke ekitiibwa ky'abafumbo enkumbi esigale mu bafumbo ate enkumbi y'abafumbo nali manye eno erima naawe leka ate kwagala kumpemuza ya mugaso ki nedda tuweereza abantu bana abantu bakulu that's why toli mufumbo oba okola upload boteekako not for kids that's why we are here to give people information toli mufumbo ndi naye wange talina gundi akakumbi kalina nakazi kamulirwana nakatwana nedda enkumbi bwe bufumbo nedda mukyala wo tebamutwala wasenga omukazi yenna bw'aba agenda ofumbirwa senga wamutuuza ezo enkumbi senga be bazigula bubeera buttawero yes senga wange bwe mba ngenda ofumbirwa ssaawa 6 ogw'ekiro fe Abaganda tebagikuwa misana ssaawa 6 ogw'ekiro senga ojjukira basula bakusiiza omuzigo wenna omugole yes kati ssaawa nga 6 eyo nga banaatera okukola kasuze katya senga awo ng'akuzuukusa ng'akuwa enkumbi ezo buba buttawero buba bweru ayinza okuwanga 4 5 n'abukuwa bwebwo bugumya obufumbo buli we muva mu kikola ky'omukwano n'omwami wo ng'okozesa obuntu obwo konaabisa olinga embisi onnyinyonnyola nze ndina kendabayo ndabeka nakasimuuza n'ebintu bubeera buttawero yes ndina akatawulo kendaba nakasimuuza ebintu nga mbukosale mu kisenge ndasakakozesa ndasaka katawulo nenkasimuuza ebintu moza yakakunyogeza bikavu byabwe nedda nyinyonnyola kati tomanyi kikola kya mukwano okwegatta yes bwe mumala okwegatta n'omwami wo ng'oli mufumbo omukyala akozesa obuntu obwo oyonja omwami bannange ensi kimala nk'oyo obuwemu nedda nk'oyo obuwemu malayo kakati ekyenkumbi kati enkumbi bagigobye so enkumbi eyo era bwe nagiwuliramu ebyo ebintu nendabirawo nti Hajat ayongedde onnafu y'omusango kuba teri muntu gwe barepinga n'okozesa enkumbi enkumbi bagikozesa abafumbo nga tebali mu kikola kya mukwano olaba girlfriend boyfriend tolina kozesa ebyo bintu byabafumbo that means there is a possibility nti enkumbi ya Hajat girlfriend boyfriend bakozesa ki shower bw'omala ogira ng'agenda amala okwegatta nga munaaba naye omusajja bw'aba yakuwasa gwalina omulongoosa omukazi gwe mugaso gw'enkumbi enkumbi yeegumya amaka nga tukyagenda mu maaso Hajat agamba omwana baakwata mukwano kakati enkumbi yali ekolawo nange awo wewaagala Hajat gundi yejavaana anti kitegeeza byali byakweyagalira oba waliwo enkumbi anti Hajat anafuya omusango guba tannakiraba kuba paati y'enkumbi we yayingiriddemu we saategedde kuba enkumbi eraga kirala enkumbi kitegeeza kikola kya mukwano kati bawabye emisango emeka gye bamutaddeko olwalina akoze emisango gyo agirinda ebiri mu fayiro bye bino yakwata omwana yamukwatira ku ddeeka yamukozesa emirundi mingi yakozesa omwana atanneetuuka byebyo bye bamusomedde yes biri ebirala nti bino simanya nkumbi mu fayiro tebiriiyo simanya Mexico tebinabeerako tebiriiko ku gundi tebiriiyo eyo mbozi yaffe ba wannabes ba online in-laws we discuss enkumbi we discuss simanya Mexico tebiriiyo eri ebiriyo byebyo gwe musango guvunanywa Hajji yegatta emirundi egiwera eri n'omwana egiwera kyekikulu kuba oli omusajja agambye emirundi multiple times kitegeeza mirundi mingi si gumu ebiri yes kakati tukyali mu Kooti yes okusinziira ku ebadde bye tubadde okyamenyera musooka gino emisango giri gyo gyavuddewo yes kakati gye gino gye kigenda mu maaso gye emisango egikwajja abamu badde bakyebuuza lwaki bamukomezzaawo mu Kooti eno ate gasooka nagenda mu High Court ate namala n'akomawo eno ate kati ye guvuddemu already no ekyamutwaza eri High Court ebadde tesobola yingira mu musango guno gwana omwana wa Hajji bail
ng'abeeri tebannagamba nti tumusindisa eri. Linda ke kyamulesezze n'okufuna bujulizi bumala kooti yasooka owulira. Eno kooti nto tewulira misango minene. Kyova olaba ne babadde bagusoma tebagambye Hajji Ali versus Hajat. Bagambye Ali versus state. Kati egyo emisango eminene oba tovuganya nti nze nagundi ogamba gwe bw'oba oli musango munene Namukasa versus state ye Uganda. Uganda kati yekubaako obuvunaanyizibwa nti wakwata omuntu watta omuntu. Kyova olaba tegukyali gwa Hajji Ali versus simanya Nisha simanya kwata guli ku ggwanga kati gavumenti yemusiba si mukazi alimu versus state. Yes. So kati kooti ene ento tewulira egyo misango. Ebe ino kukusomera ne bamala ne bakusindika kooti enkulu. Eyambye ku kooti enkulu okufuna obujulizi obugenda obanga ba presentinga mu high court. Kati neno high court yesobola omuwa bail because guno omusango guli bailable. Basobola mu bailinga out najjanga awoleza bweru. Yes. High court yoka yegaba bail kweje emisango zino kooti ento tezisobola. Naye era zino kooti ento zinera emisango musima ya byakako basobola okuwa bail. Balwanye. Leba yabbye enkoko bali eruzira. Obwo busango obutonotono waliwo amakomera we gajjulira ne bagamba buli yabbe enkoko addeeka. Taddamu kubba. N'abazibba ku kyalo ne bagamba katuzibba te banatusiba. Babatanga bajjuza ne bagamba basigaze bana balina emisango gya capital offense. Eminene. Naye bano simanya nabba enkoko nawe mula neiba nakuba omuntu MP simanya biki emisango emisaamusaamu egyo gye mugaayagaaya baabata. So kati Hajji tetusobola kudda kajjansi bamugobye bamuziza ku high court tumutadde. Ekibadde ekirungi kubanga guno omusango gwa Hajji Mozenze nkubuulira singa tegubaddeemu media singa tegubaddeemu bantu bangi kubanga interest nyingi mu guno omusango wallahi osobola okumala ebbanga ng'oli awo ekigonga kooti eno ento tenda kusindika ku high court. Bagambye mbu emisango gigirirawo ku kooti ente eyo. Gundi akyaliyo. Ono yani omusajja waffe Sheikh Umaru. Umaru bamuleetako muyendo. Ne muntu tajjanga bamuterako nga 3. Tebamanyi mwaka ki mwezi ki naye buli kati ye kyemumanyi buli weyeebaka n'amanya nti leero 3 ng'asooka atunula ebweru bwe batamunona ng'amanya kaninda omwezi ogujja 3 buli 3 we ziyitako ng'amanya nkyaliyo. Human trafficking ate n'oyo wa high court egyo emisango simanya egyo rape simanya murder biba bya high court n'ogugwe human trafficking waggulu. Ana malakati oba wakamala gwa trafficking nodda ku gwa rape. Olaba lule we wantume owantume ewago okujjako obuntu buli nasangayo abaana nedda ate obuzibu omusajja oyo yalina ne bad touches yakwatako namukolako interview bwe twamala bwakola bwati anti aba akunnyonnyola bwakola kubisambye eno waggulu yakwatanga eno munda nedda saagala muwaayira nga nkwata bwati era bwe kyasuka ne mugambe ekintu kyokola kimaking of feeling uncomfortable emikono gibeere wano Namukasa naawe otiddemu mugamba I feel uncomfortable nze yakolanga atya Namukasa olaba eno bwe wati mulimu omuntu akuba wano eno naye ng'akuba wano n'owulira obuswandi maama ati kyekyamugira nedda olabika Namukasa wova mu mbeera ng'oli mu bantu weefuuka ekizibu embeera etanga lwaki nva mu mbeera kati sinnakukoonako naye raba amaaso wagagira zanno gwe nekolerako obusolosolo ndi mufumbo lwaki ofunyiza okwo just ntudde butuuzi Moses wete we mbadde ntudde mu kutandika so kyekyo Sheikh Umaru jeje emisango egimuvunaana naye obuzibu bwa Sheikh Umaru tannafunayo tebannamuwa lunaku nti alidda mbu simanya 2020 bamuwa date tebamuwa mwezi alinde ogujjanga 3 bwe guyitawo ng'alinde omwezi ogujja yes kati kyaliko naye Hajji engeri oba media gyebadde mu musango guno abantu nga bagala justice kuba kati ne government jukira kati guno omusango gwa government nakina Hajji government eraba abantu bayinza ogamba waliwo ba injustice kyovola baguspidinze gomanyi omuntu okujja mu kooti eto mu bbanga ettono abantu babeera yeye mwaka mulamba ne yeebaka ajinganyirira Hajji omulabye
yanirira mashallah naye batugambye nti balya bulungi oli omukazi yatugamba lwako erinnya ndyerabidde mbu banya kukuugi balya ekyemisana n'ekyeggulo mugenda kuleetera abantu okuzza emisango bagende balya emmere mbu babayisa bulungi nze nina omuntu gwe mmanyi baali bamutadde mbu yakaaba bannange mundeke ensigale Seekawuma lwagume Seekawuma luyebake kuba n'ebyobugagga takyalina ennyumba yagitunda yagitunda abakazi bamwegaana muze njagala kuga eri waliyo n'ekyenkya ekitaje si bwe batugamba balya bulungi kyamisana kyaggulo ne kyayi ekyenkya badugayo saa munana nga tubagamba aje kamulirira akatebe atubulira nedda toyina kyogera nedda nkugamba nedda kuba guno kati ono moze omulaba alya kimu oyasama kigomanyi byendya kyembadde gamba naye bali ebi kyembadde nkunyumiza twalugayo saawa nga ziri 8 nga abasajja nga mubaluusawo okulya emmere kwe kutugamba bakera oluzuku ka kikopo kyabo si kikopo ebikopo by'obuugi 2 ajanywa 3 ati bamwagala nnyo ati busobozi kati munnaffe oli n'agenda abawajjaaga yoka sekidomola bafuna lupiira anywera bulo asika busisinga amalwa Namukasa asika busisinga amalwa oli yakuntize wabireeta sigenda kudda mu byo amazima wabireeta nga sigenda kuddamu kubeera ku enda kugulawo kyano etanzibole sigenda kuddamu mbeera ku saidi ya Namukasa olaba wala wakunkubisa nedda tugende maaso nako ebigambo ebingi era si kubi era aliwo n'omuntu mbuza ali ennyo wano naye ze sirya nnyo naawe naye tukyaweereza abantu ku nsonga za Hajji so bambi ku Mande era kati omusajja agenda okuwasa olya wammwe ndeeta tulo jeni yetaaga omusajja amuwasa nga amahale lusuku amatooke ate gali agabalaga eka 5 galuliwa ewabala emmere oyinza ogigula ewatabala mmere kati alina kutwala eyo mbalala yewakyabala amatooke n'ekisawo ky'obuwunga nga kibaawo nde wali n'obuugi kikira kyasinga okwagala okulya tewali kyatala bukyalabako daalingi bwefuna byakulya buli kyalaba daalingi mumpe ku kasooli omwokye mumpe ku mufumbe wafuna lumonde nze mpomberwa nnyo lumonde wagahanza ate ku muwogo lumonde neddamu gyenjagala temanya munnyo luliasaba ne kamulali neyanzi ole kamulali ewandawula nze sirya kamulali olwo kyetwebuuza ndaluse zaawona bali ku birthday ya Shalom ne bamenya ebimuli by'omusajja tobyogerako omusajja yansonyiwa nayogera naye nansonyiwa lwaki wamenya ebimuli nze yagamba nze nagamba mumenye wano ebimuli kyembuuza abantu mubabulire nti 18 Monday next Monday nina obuzibu ensonga ki mbadde njagala Hajji afune akatebe atuule wano tiimu Hajji tiimu Hajji muyina entale eziri omwo bwe badde bagenda kusiba Naalongo kitone Naalongo kitone olaba eno business mwe tuli osobola no like omulimu guno ogw'okwogera guno business moze we are earning buli mwezi tufuna sente na wikyejja nalamuza akataka nti 22 so kwate mu ngalo nsuubira obutaddamu kola naye kompisa onkuma nkugambako katono ng'oyogera ebigambo ebinene nalamuza akataka ate already omusaala gwalinnye barakallahu fikum nekyembadde nteesa sente zenkuwa nedda emipiira bagenda kungulira emipiira bagenda kungulira baŋŋambye buli mupiira gwa mitwalo 3 haliya oba 25 eggula gya 3 oba naye baŋŋambye ogula lumu 3 nkaaga emaaso n'emabega nkaaga si ke kamu mmeka kamu 2 yes kamu 2 sente njagalayo miliyoni 1.2 ne battery njagala gikyusa naye nga congratulation naye ate nawulidde ng'abantu abamu ate kyabalumye nnyo munnange nze waliwo kigaayi sigenda mwogera linnya it the last time nina kyensobola okukola ogenda kukola kimoze oli omulaba akikwata kirengeko mu motoka akizuuze kyayimpa kiringa ejjuuni nze saa nnyo omuntu alemera ku munne oyogera ebigambo nze moze olaba abantu bangi baagadde nnyo okundiirako but okundiirako it's okay
naye tosobola vaayo eri ng'oteeka wansi omanyira onvuma ate nga soogerangako sikuvumangako sikwogeranga nako era sigenda muwa budde bwange era bw'oba obadde oyagala nti Namukasa omanyi agenda kuddamu wallahi sigenda kuddamu nze bantu bangi bazze bavuma banfunireko relevance but nkubuulira ebigambo bino gwe nakuzize ne bwonvuma mande saba bakutte ekifaananyi ne bakuba screenshot y'ekifaananyi ne bakizoominga ne kipeeruka ekifaananyi kyange naye nze ndi mukazi mulungi yes taala lya kibuga Kampala so kati nga 17 Monday next Monday egenda ba 18 yes ku Monday tugenda ku High Court tulabe way forward era saati yange eno njagala bagikwatemu ekijinemesezo jambala ku kooti ebadde nene nnyo bagikwatemu je bayisaamu Hajat ngazze ku kooti ndaba sinungi timu Hajji muteekamu nnyo obusuubu kuba ndabye Hajat wabadde ayingira kooti bamugerede bwogubigugo ng'ayingira nedda moze nkubulire kino kijja engeri ebyaliwo ate ne Hajat talina mpisa nkiwitinesinza olunaku olwaleero kati we mufulumye kati mbadde n'entalo bbiri ze babadde bagenda ku nsi bwe mufulumye kooti ewedde gundi bamaze okubeera nti bamusomera Hajji kati kooti jjukira eyongerayo negenda maaso that's why omulamuzi agambye nti mufulume wakyaliwo abasiba abalala bajja mufulume so nze nenfuluma nze nfulumye mwe ne musigalawo naani nze nsigadde ne Naalongo kitone linda ko inawo mpitide ngamba jango kwata Hajat ne mukwatako katono ne tufuluma ffe nenziruka wansi kato kyekireso lutawa kati mwensigadde wojjukira mbadde tuli mu kola nga nkutte tuli mu kwata nagamba gwe Namukasa tontunuzaamu ssimu Hajat n'omukazi gwabadde naye abadde aveirinze kaveero kabadde ka cream waliwo omukazi awo omweru abadde yefuula yes kaveero kabadde ka cream abadde mweru nga yakwatamu yes oyo wabaddewo n'omusajja omulala ayambadde kawunda suuti mwawula bibanja ng'eriko ka siriiti emabega nga kaliko siriiti emabega yagamba nti eraako siriiti bwe naatula ereme pasuka nedda siriiti so kati bwe Namukasa tontunuzaamu kamera genda otunuze mu Hajji gwe muli sayidi ye ne mbagamba nze ndi munnamawulire nze sirina sayidi ate lawyer agambye tubadde wano ne council n'agamba nti kooti eba open era omusirikale oyo abadde andeetako essagaliko mbusobola omuwaabira kooti eba open ate n'omusango ne bwe guggwa olina right ogenda mu library n'ogureviewinga nga munnansi mwami Siraja ngambye kuba amawulire gaffe simanyi tuza tukola blogging abantu abamu mwami Siraje Luwama ngenda muleeta wano yakolanga le mwami Tamale mirundi bonna abantu ab'amaanyi wano mu ggwanga akozeeko nabyo angambye nti ofunyeeko ku kopiizi eza gundi eyo gye basomedde Hajji yes tubadde we have a right okufuna ku kopi eyo naye ndowooza engeri gye tubaddemu simanya content kudduka eri biki ng'osobola obutabifuna naye so Hajat n'ateekawo embeera n'oyo omukyala abadde aveirinze kaveero ka cream Hajat olowooza tabadde mutuufu please moze nze sirina side nze siri side ya Hajji ndi ku side ya mazima omusajja balinze oba bamusibira obwemage abakazi tuli bafere Hajat simuvumangako simuvoolangako naye munnamawulire togenda mugaana kukola gugwe tuli mu kuinforminga abantu bana abantu betu informinga labako nedda yes kale bwe manda ze side ndi mubi naye ate gwe nkwatira golaga bantu ngendo laga public je balinga bali side ya Hajat so lekon ondeka nkole mulimu gwange sabo oli omuna ngamba oyo musajja omusiru idiot mbusobola no wambe simu yo naye muvumye mugambi ogambye eki ogenda kola wochi mubuulizaawo mugambi ogenda kola wochi mbusi mutunuza Namukasa tontunuzaamu kamera mugende wa Hajji wammwe ate wani mugambi mpagira gwe lekankutunuza oyo omukazi abadde mu kaveero ka cream waliwo omukazi abadde yoyo omweru abadde aveirinze kaveero ka cream n'omusajja ow'ekisuuti Hajat alina ekiveera kya masiki kyatambula face mask eno ya bbulu lwaki ayambala masiki covid teyaggwayo embeera ekulwaza covid owaabo okola efujjo ku muntu ne bamusiba n'obeera ebweru ng'olinga omusibe otegedde nti agidde kabangali abadde kabangali naye nkugambye mugambye bannange mbavumye afande yanzijeeyo
Bomukikuba nnyo. Nedda ajidde kabangali. Nedda eno munda. Amukudda agiddeyo munda. Naye mukujja. Abadde waggulu. Naye Hajat ne ttiimu yo moze. Nze mukubyaja. Nedda nze sirina buzi. Hajat kyakoze ekyo. Agidde kuli bamugenda wansi. Hajat nze njagala okugamba ebigambo bino ffe tuli bannamawulire. Temutuleetako luvengevenge nze mbavumye bonna. Hajat abadde agenda kukuba. Mugambye mugenda kunkola ki? Mugenda kunkola kigezo okwa. We bandikubye. Olaba we nandifunye sente z'obwavu. Ojuma Hajat awujjizo yabadakubyo. Tankubye naawe ojubisa. Abadde agenda kukuba. Aze side eri nandeka kuba bwe ntandise okuteeka eddoboozi waggulu abantu ne bajja eno gye tuli. Tamanyi nti bw'otandika oba otandise. Oli omusajja mutusobola okuwamba kasimu ne mugamba you stupid. Abadde ku Hajat. Ne mugamba ogambye eki. Kati naabadde ne mugamba ontegedde bulungi soko netegereze face. Ng'omugamba. Ne mugamba omuganze maaso malungi. Mbadde njagala ategeere nti ali ku Namukasa. Gwadiringa naye. Kasala bwekya. Wabeera ne Jenny. Ne bankuulingisa ne mbivaako. Kati mbadde nkubye ne munnamawulire omu. Obwana bwawa kasozi bwetereeze. Bwetereeze. Sebo ankoona musawundi njonona. Muli kwa fulo. Muleke. Bali ku aputali abalaba mulwana ono musajja wono twali kuserena namugamba nyingira. Nedda saagala kamanyiro nja kubikola ku live yange. Kubira kafuko. Saagala kamanyiro nze mbadde mukubye. Nze mbadde mukubye ze tebamanyira. Abadde no wange. Tabasoma na mawulire bamanyira bantu. Kimala. Nedda yomba tumuleka yombe. Oswaza ti eno ya kuyomba. Wamma kola choya yimirira namu. Bawe. Kola choyagala. Wano yino kola choyagala. Ensonga z'akasoza nze ebintu esibiyingira mu nnyo family affair yamma. Kizolaba otwagenda ku Serena. Anti gamba yali family. Kati ntuuka bana yamuwa nanango jaddi okole mulimu gwo weeguli nangamba no gwe yakavuma. Kati oli tuvire toyingiza mu nsonga zitakwata kwa nchayogerako. No wala ikibadde kibi. Abatukane balozo bamusango gwabo. Yes. Balabanga program nze makono wenjagala. Nze makona tuli tutera twesanga ku Serena we ya good. Nze menta ye gundi wange. Nayako kamakona. Bonna babana sibalinako bombi ne kamenta shi. Makona amanyi Serena. Amenta kiria. Siseremu. Menta kiria. Siseremu. Wani nchusulu musule wali mengo. Makona. Noyo gwembadde ngendo mu. Ne gwemba ateno ayendo makona kale. Naye ate gwembadde ngendo kuba. Mbadde simulabanga ko face mpya. Oba balese wa intani. Bakozi bawo. Abakozi babo ngati bakyamanyi bubba. Nedda beetereze. Bojjango kola n'osangawo bannamawulire banno respect them. Kyovala bannalinta ntabuseemu ne makona. Yatusanga ate ye ng'atulaga ye w'amaanyi kunemuwa nga nkyali eri n'ateekawo embeera naye we are good era twesanga ku Serena tuli tuti tudde ku musango bali n'adesangala nnyo bayingire njya bayingira ku TikTok kirwa kye bakola kibuuze Hajat abadde yakayingira mukazi gwe bannange omutemu wuuyo omutemu wuuyo newabadde afuluma mwagala mukuba kankubuzeeyo katono Kooti kyennasala musango naye mwenna okavalinza omusango guno bonna live ebaddeko bagende bagukebere ofunyeyo ku budde obufuna ku bantu ba Hajati obalabyewo oba osobola okujja ku interview mwabalwanyisa dda mbadde ku gundi naalongo kitone sino yatitinga evidi wabaddewo abakazi aba benkulaze bakutte n'amayinja abamukubi oli omweru gwe tukozeeko olaba gaaya akuma alien skin enaku zino yamubaddeko yamutaasizza alien skin amukuumakoki amukuumakoki bakuma naalongo kati abadde ye alien skin bamukuumakoki sooka ombuulire genda maaso olw'omushana ne bamukwata ne bamukanyugira amayinja ne bamuwefungulira mbaddewo naalongo era naalongo taluddewo kumala bbanga n'agenda kuba abadde yagana naye atuweyo akantu naalongo nkugambye naalongo tobaddewo naalongo ne bamutwala ekikumi negamba wuyo omukazi eddoboozi nerifa eddoboozi ly'omukazi nerifa mbavuma naalongo seriously naye bino ebintu ekyokwevuma nze ndowooza tekiba kya buntu
buli omu respecting munene gyali bwe maze mpulira Hajji teyatwata kambeera eno bw'aba yakwata buli omu abeere twe respecting wadde tetuli ku side yemu era nze bwe tubadde ne Nalongo kitone tubadde okke sisobola muvuma sisobola muyisaamu baaso ayina endowooza ye nange nina endowooza ye kyova olaba ne mu Uganda tulinamu opposition tulina NRM yeri mbuyinza naye waliwo abagiwakanya nti services zaabwe mbi okitegeera so twewaŋŋane ebitiibwa owagira ekyokwevuma saagala bantu beeyisaamu maaso naye saagala muntu asooka kuyisaamu bantu maaso bwe bamusinga omuyisaamu amaaso n'alaba nga kiki nga kibi kyamu ani ayisaamu awo amaaso andi nze ng'abo oba osobola okukola live n'owaayiriza abantu abo simanya balina miliyoni bimeka bisatu bye basonda gwe obyogera nomala ne bakugamba nti abantu bangi sente zakoze eki zayisiŋŋanye be mulaba bonna abakuba endulu ku Hajji bakoze eki baalidde kati bw'ofunayo omuntu akwogerako naye ebigambo ebifaanaganamu bwe bityo ebiri ng'akuwaayiriza gwe n'ogamba nti lwaki muwaayiriza kati gwolinga ogamba olina copyright kukola ki kukuwaayiriza kubanze nyina baŋŋamba Nolodini balidde sente omulaba munnange naye nga tukolera kulilla sinalya kati baani aboogera ebyo tonalya bampe bwe zibanga gye ziri sinalya bw'oba olina mpa olyakugamba bo bakoze eki balidde sente omulala n'akubuuza kakati okumanya omusango gwa Hajji gulimu sente ng'abantu abalala tebabakola ki tebabafaako zo ziriridda wa sente batuweeko musajja wammwe Deshi ne mubuuza anti omanyi saati omwami twayamba kati nga bweyande jampani n'ojambalirako endala ngeno eneekolanga saati n'ofunayo oba vest n'ofunayo jampa endala alabika gundi sponsor we yamugamba ayambale Deshi gulayo ku saati oba t-shirt sibirimu kati mbadde omaze oyisaawe mwogere byammwe twogera nga bafamily ati kati kikyamu ekyo gwe saati yakulumbirawo tennuma just muga ono yatugambye muzija bigambo byammwe edda simutama yaŋŋambye nze nakyo ekyokutama sijjukira na temumpayiriza temunvumya Deshi sirina kye namwogeddeko talina buzibu amazima ga Katonda mu ggulu okulya enkaafu tubadde ku kooti nembuuza Deshi omanyi buli omu mubuuza lwaki owagira Hajji okwambala engoye nedda ayambaliremu essaati abadde yambadde essaati ki kijampa kiri nga kinene omusana ogubadde wali ogumanyi winter noyambalira akola live z'ekiro kati balowooza akola live z'ekiro balowooza oba yabadde mu winter abadde ku gundi abadde ku live ya TikTok sina data asayo nanvaako nemugamba lwaki okola live nemugambye ati nojjukira nange mbadde nzize siguze data nemugamba owaye bonteeka ka hotspot wenterako omulala weebuukirako kulira agamba abantu be bannange mugule data angambye mbwe yange we wanterako ebuukako naye nina omukyala bambi ampadde sente ansindikidde sente yes omukyala simanyi abadde ne mupakasi mbadde nkyali ku kyadde nga njogera ku bya data naye ngamba siguze data bikyate sirina sente oba yo mukyala oba yomwanja ampinze yampadde ne sente za data era mwebaza bannanga amanyira nnyo kanjogereyo lumu ndekera kale yogera benzi tezogerwako zityo jeni avuga benzi kikite naye katubayo agijogereko eyo wabaddeyo nga tuli mubagagga nga bagamba ki dini manyi kyetugenda okukola tuvugenge emmotoka zaffe muzakuzise falasi mundeke emmotoka zammwe zonna zaali mbwalabirira abaana tayagala kugula byakwejalabya mubaana balabyamu mulimu kyeyeekola n'obutaka abugula eyo nno bugerere munda tuli ku Deshi ali eyo mungula y'obutaka bwange abugula eyo munda mu kirindi mwagala kukola mweka ŋŋenda oba gulako Kampala oba ogendage nedda nedda
ffe babo ezo teziba poloti kiba kibanja ogenda sanga nga baziseemu abantu gula poloti z'Ekampala nagula buno bwa 5 mbukanguleyo nga buna nga gasi 5 buna bagambye babukole nga buli wa mpola n'ogeje obuzadde mbadde ne deshi mmubuuzizza embisi yo gye wagula yazaaleyo kubiri kugambye wiiki ejja anti sede zifuluma nga 22 23 taliwo bagenda ne maama we gula ne maama wange mama yatakuva gula bupoloti kino kisiru mu kiveeko ekirindi jetonda samira ngenda kuwa emigaati otwalire jjajja wange ali ekirindi gy'ogula bupoloti ekibeera ku mmotoka yo nga kijivuma tugatte ntongere bwiri nga sirina budde bw'abanaku agenda kuyitawo kakati ne mbuzi za deshi kyekikukwogeza Hajat owa nsonga ki do you think that Hajat mutuufu nangamba Hajat talina bamuwagira nze yesogola ki muwagira ngamba wano wetuli yawagira ati bonna bali eri wa Hajji asazeewo yabeere enkoko enjeru mbanji mbuye kyagamba aleka deshi alabika ali muli asolooza asolooza ba Hajat naye wagenda bawo disappointments nyingi nga batadde Hajji okimanyi nyingi olw'ensonga abantu bw'opimamu eryato lino oba minzaani saidi ya Hajat saidi ya Hajji ezitowa ebitundu 98 ku 100 nga yeegamba omusajja ateebwe Hajat akole ki akwatibwe oba si kyo Hajat aleeta eyakwata ki omwana naye kaakati olaba ne bino byolaba pressure eri ku gundi ku kooti nga bakuba Hajat olwogo bw'ofunayo omukisa n'ofunayo live yonna eyinamu abantu 10 abawagira Hajat Katonda akuveemu akusuuleko bakutegeere bannange bayinza okuwemula kuba nina wenda bayinza okuleekaanya omubejja Zalwango omumanyi ate fulufiga abadde tamutidde ku kooti olimba ngati abadde guno omubejja Zalwango abadde agamba nti ffenna ffe bano abazaala basingo maji kyamukoze abadde ne wiigi kyamukoze n'amugamba n'ekipande suula wansi tali byoyogera omumbejja ali ku ludda lwa Hajji omumbejja ali ku ludda lwa Hajji alabika aluddewo fulumya points ze amumanyi ekinyiziza fulufiga bano abakazi abazaalako nti babi nnyo moza abakazi abazaalako si babi mulimu abalungi Zalwango kyabadde agamba nti basingo mother Hajat kiyakola kibatidde akatale n'okubakola ki n'okubaswaza kali nga bagamba naffe tufune justice temututwala ng'ababi Hajat mumuvunaane nga ye neffe nga basingo mother tulumirirwa abasajja gye tuba tukoze eki nti batuyambye nnyo tetwagala kubabba bubbi yensonga ebadde eyani Zalwango Mumbeji bambi naka bakyokanga yekubeka foundation ng'akabira ki oba mbwakabinga wabwa foundation temuyina gira sangula maziga foundation anti bubanga oyina kulinda n'ebikale yes dibanga alabisa bulungi abakazi naye naddala abatalabika bulungi Hajat saawa eno waali ate ekyo taddeko akyali omuntu wabadde amwekubi naye ng'asaze neka bambalako n'omubejja Zalwango ase omubejja Zalwango omuntu wa ddiini tajja yitamu lapeero n'abakazi muna abadde badde beekubye mmeeka mwogere ndeka bakutenda tubadde tuti sikyayagala ntalo n'abantu mwogere anti ogamba obasobola mugambe sikyayagala ntalo agambye muwagize mugambe gwe byogera nze mbyogedde tongu byakama nga bakulaba bireke munnange nakoowa entalo nakoowa entalo mu mugambe naye ate nange wenjogera erinnya ate mbadde mezzaamu okimanyi kasitole oba olemezzaamu era kati olemezzaamu toŋŋambye nva kugamba byaffe babiri si bya kamera ŋŋambeko nti sibyogera toyogera era we banansi bamwe mujja okugamba firijeni timu Hajji ne timu Hajat entalo zino zigenda kukoma zino entalo nnungi ziraga nti wabaddewo obutali bwenkanya mu nsi
kakati obusungu obwo bwolaba abantu ba timu Hajji bwe bajjayo bukulaga nti waliwo ekibadde kitatambula bulungi mu ggwanga lino Uganda era nakugamba nti buno obusungu amaanyi bw'oba tolengerera wala ofuna ekirowoozo nti abantu abakirimu baalya kiba batuteekako abo bakola ki basasule naye Hajji gwe Hajji leero oyogeddeko naye sogedde naye notewe video nogamba otya namubuuza nti abantu bagamba omusajja oyo adamuddira tuyinza okulwana bino byonna ate nze kyebagamba kyenkubuuza anti oyina ka video kateeka ku TikTok ya Nordin Ntege anti keŋŋamba nga mubuuza oyina engeri gye weewa wagamba otya ankubye akaama Hajji ankubye akaama yankuba akaama alina gwe yakawa yali special case nga yiyo gwe walaba yenna anti twali eri tetwali Hajji ye yagalira nowadde ku kundi nakola bwati waliwo yalina capacity esobola okujja kwa video eyo ku Hajji bwetyo lwaki babagana by the way okwogera n'abantu bawa abantu balina gundi eyo bawa balooya baani nali ku leve eyo manze nze kulira ttiimu y'abalooya abataasoma amateeka yeffe naye nga tugoberera ensonga zino kati obuzibu buno bwe nkugambye buva nti olw'obusungu nawulira nowakutonolera olina kaliko oyogedde nakakubamu ebituli akaliwa ebituli byakubamu nze ndiye kuli muŋambye ey'abalooya abataasoma mateeka era ne mukiiko kati abadde ajubisa agamba tokigwana ate nga takigwana atya kati obadde osekeraki nseseeki nyola ensonga oseka nseseeki ekyabataasoma mateeka mba mukiikirira nze ninamu ka midiyalo wakayita bulungi ne baba yakayina saagala mutawaanya mubuuza ekibuuzo kya midiyalo tomubuuza ku byamusango bukka naye majjeni tetugendayo eyo jeni wange eno product yange sinza gikola ki product yaffe jammwe ne wamadini tugende yiyo oliwo ono nani bakukayanira munnange bebakuleeta mutuso ogenda ne mutakoma ku mega tunegera ku Nordin Ntege tusiibule okolere mu bupoloti mugende ozaagulawo ettaka saagala kunjo mugerere wajjajja wange ekirindi bwe muleke yeewano kendigula jjajjaawo njagula jjajjaawo nga tumutwale kigobero omugagga atusenda atumala njagula jjajjaawo naye wonaamutuukirako bino byagamba mwe enkulaakulana etambule egerere wala si yakakati awoza simanya ngenda kuteekayo mbobeerayo n'obutaka bweyo nkugambye nga dini bagenda zibajja kati dini linda olwo 23 wikyejja oba onaamulabako omukulu agenda bageze gula bupoloti ne maama we mumujja kuneeteekako nze ndi mugagga anti agula bupoloti bwe nafuna endagaano bwe taba nabyapa ndagaano 5 ku 5 agamombe n'alowooza mugagga okuva ne leero twawukanye genda okole n'entege ku channel yammwe mugituume Nordin Ntege Namukasa YouTube channel mugende mukole mugende saagala mumbirire mumpise mu maaso ku channel naye nga tutambula ne bannaffe nedda baabi yange banange engo tours and travel basiima yabasiima engo tours and travel mbere nga mubawagira bakola airport pickup ogenda mwabali ebweru kyokola obukingira eri ne babanga bakukima ku airport bakutwala wonna woyagala ate n'abayagala okulambula muno mu ggwanga ate olaba anti Hajji bagenda mutanga 18 tugenda kulambuza buli ayagala abeere mu Engo Tours and Travel tumulambuze Kampala enamba y'essimu ate twagalayo ne bimaama nga 3 bipikidemu buli wazuukuka nga abaako nekyazuukuka nakyo bawagira Hajji ndaba abakazi banna bo basiiwuufu ani atali musiiwuufu bonna mpaayo si basiiwuufu naye bakuliridde bakuliridde kati Engo Tours and Travel myaka nkaago oba oyagala baana bakiba P7 ate kati tubatadde abo kyokka no Hajji nali njagala muwa Naalongo kitone Naalongo kitone ate wa Hajat naye yagambye omuyingira nnyo tuli naye gwe kati kankubuulira ebigambo bino teri muntu asobola kunsiba mu Kampala mu bakasalemu bakalinde nina kanso wange abalina kanso tebabasiba anti nkugambye nze ndi ready
if you want to, yes, ready for one. Nseteri asobola nawe kunkwatako wano mu Kampala. Wano mu Kampala bw'oba oyagala Uganda ekunyumire mu 7 tomwogerako. Ebisigadde nga bitambula nga Samona. Aji ayogera ku Museveni omusibe. Aliwa. Aji. Yakwata. Nze nali nkuteko. Okakasiza. Avunanibwa. Owayiriza abasajja. Nange. Anti sabu. Nedda mutuufu. Kati mu mateeka bagamba nti yakwata. Bagamba ateeberezebwa. Okukwata. Accused. However mu bulamu bw'abantu bagamba naye yakwata kati ebya avunaanibwa ateeberezebwa bya lulimi lw'amateeka bakko. Yes. So kati. Kyova olaba abantu obusungu bungi lwaki oteeka ku muntu waffe ekintu ekinene bwe kityo naye Hajati nze akawulidde era nze kyeŋŋamba era nze lwaki kino ekintu nkyagadde ti n'abakazi abaliyo nga balina enteekateeka eziwaayiriza abasajja batandise okwekuba mu mutima nti ndabika nange nja kuba bwe nti bwe mba sirina buki bujulizi kati gwayeebuuza kifunamu ki kyekyo nti waliwo abantu baliyo bangi bagamba bwe mbadde ngenda kukozesa tteeka eno omusajja kanfune kiki kirala so luli babadde bagamba bugambi nti moze twamusanze wansi eyo ng'atudde n'ono omuwala amaze naye emyezi 8 alina n'olubuto bakwanguya mangu nnyo genda naye kati bakugamba olina okutukakasa naye lwakuba ddiini kye nalabye mu guno omusango yes Hajji asobola obba nga ali innocent waliwo possibility z'amaanyi nti ye ali innocent naye kigenda kuwa n'abasajja abamu ebbeetu bongera okukobasanya abaana because waliwo kino ekintu ekize okitegeera abakazi bagenda batya n'okwogera nti gundi yankutte because abantu okitegera kyentegeeza kati Moses awo eno ne bankwata mba nina okutya nti okitegeera babagenda kunkubamu ebituli okitegeera ddiini aliwa eyakutte akaana omwana ow'emyaka 8 era ye bamukwatiddewo ne bamukebererawo ne bamutwala gye bamusibira n'abantu ne bagamba oyo omusajja bamutwale kati bano abantu era naffe bwe tuba twogera kampeni yaffe tugamba nti abakwata abaana n'abakola ebikolobero babonerezebwe n'amaanyi n'obuyinza bwe bugamba wabula basooke banoonyerezebweko bano ababa batakutte nga babadde babawaayiriza Katonda abayambe bafune obwenkanya bagibwe mu kkooti ate kye twagala okugattako okusaba bwe kizuula nti omuntu ono yawaayiriza bagusala wano enkya nga tukuggulako gijjo gwe yawaayiriza tulabe naye nga kino ekyokugamba nti no kigenda kuwa abantu ebbeetu ffe tetukyusi ffe aboogera wano si ffe tulina constitution ffe aboogera wano si ffe abalina penal code ffe aboogera wano si ffe abalina ensala y'emisango mu kkooti bw'onookwatanga era bajja kutwala muki mu kkooti kkooti bakita discretion nti eyina obuyinza amaanyi go geesigaza yadde ffe tukubye enduulu kati bano bonna betunyumyako kati nga bino enduulu gye tukuba ku Hajji tukitwale nti Hajji singa aba yakola ki yakwata kooti bw'eneesanga obujulizi obuluma Hajji nga byaddala ebulina ne bwe tuba tukuba enduulu tutya ne bakebera ebyaddala nga DNA kyekyo ebyaddala ebifaananyi kiriya kati bwe bamuwa bail n'akomawo n'aligenda mu bantu bwe bazuula nti yakwata nga bamukwata avaayo bwajja kati basooka kumusoma nga bwera bamusomedde kati Hajji process bwe banaba bamuwadde bail eddaka ajja kukomawo mu kkooti nga bamuleese ludda luli olumuwaabira lwe lusooka ku fulo ne lukugamba mwezera myaka 58 ngeza bugeza oli owangalira bwe ruti ng'ennaku z'omwezi bwe ziti bakutemeretemere kati batandike okuwa obujulizi kigambibwa kati baba mu bya kigambibwa ng'ennaku z'omwezi bwe ziti wajja ku ssaawa bwe ziti n'oyingira bw'oti n'osanga omwana ono bwe wati era ekikakasa nti wakola ekintu ekyo bla bongereko obujulizi buyinza okukomako olwo nga tebuggwaayo ne wayita ebbanga
ne bajja ne bongera ne bajja ne bongera obujulizi obulumirizaani Hajji ludda luli lwokka ng'eno bawuliriza kaakati baduukeyo paati emu gye bayita cross examination lwakuba Nisha mwana muto neera n'omulamuzi basobola okugamba tetugenda mumuseeka mu lujjudde wali n'amuyita n'amutuuzaawo Nisha oyina emyaka emeka basooka kumubuuza bibuuzo bimuteeka biraba asobola okuba soba emboozi gyanyumya asobola okuba ng'ekwatagana nti ye bwe bamuzuula nti byanyumya tali sitedde basobola okumuleka ne bakozesa obujulizi engeri endala gye bamugjamu ki obujulizi omwana tebasaba musimba mu kooti kuba mayina anti kyenkugamba nti naye agendewo omulamuzi nga ye ne ttiimu etali eno yamuteeka mu lukale kakati kibyo byegambye bamubuuza bagenda olaba tebigira ne banoonya endala bwe balaba nga mayindi eri upright bulungi nga baga katukole cross examination oyina emyaka emeka Nisha wakomadde okuza tugeze bakuzaala nga mmeka osoma kirasi ki watuula Piero wakola ebigezo bimeka wafuna points meka mpa byakulabirako bagenda olabanga oli accurate osobola nti kaakati katugende wano nga bakutandika ogenda saa meka otera kwebaka ssaawa mmeka twebaka ku ssaawa ewaka ssaawa 4 ewaka 4 nti olina kyosooka okukola ekirala nga tonneebaka nti otera okufuna sleepless nights olina insomnia teweebaka neebaka nkola bwe nti osisimukako ekiro olubagatta okay banno be bazuukuka ekiro okufuka obawulira tobawulira gwe weebaka ne bukya nga tofuse oba teweebaka oba tofuka n'ogatta nti okay ne babuuza ne bannaabalala byebimu bwe musula muki mu ruumu kati ne batandika okumpeyalinga kino kiri kati mu byo mwe batandika okukuba ebituli oba okugamba babola bye boogera bikola ki bigatta wagamba taatawo yakukwata nti yakukwata atya twava okulya emmere olwo yali amazeewo ebbanga oba yali yakakomawo okuva e Sudan yali amazeewo ebbanga katugeze ne wabaawo agamba nange taata namulaba kuba abaana basulamu nga bababuuza nti okay yali amazeewo ebbanga lwe wamulaba oba ayinza okugamba either nze sijjukira oba nzijjukira n'akugamba nti yali amazeewo ebbanga abasatu bagamba yali tamazeewo ebbanga kani nga bagamba waliwo obutali buki butuufu wano oba waliwo oba ne bagamba nga bikola ki bikwatagana kati bwe bagenda ku Hajati mu musango guno agwesibyemu nnyo naye atwalibwa mu bayita hiyase teyalaba yawulira buulizi alinga Nuruddini nga nange weneve ne ngamba byaddala Hajji teyakwata nze ne Hajati tufaanagana Hajati agamba omwana bamukwata nange ngamba tebamukwata ffenna tuli kuba hiyase era tandi mu maaso mu musango mwenna tuli ku layini yemu era tangoba mu musango Hajati mubuulira ate gwe yagambye agenda kugoba mpulira njogerera Nuruddini ayo baba wa ssente ate gwe ow'obupoloti bw'ebugerere ekirindi obadde oteesa otya nga tetunasibula bantu nze ndi munnamawulire ndi mutunuulizi wa nsonga era ninze kooti kyesalawo ng'owamawulire okkiriza nti abasajja babadde bavunvubikirwa ye nina omusajja gwe nsanze wali oli akwadde amasaati takwadde amasaati kati ekyo ekyamasaati oyogedde kyaki ayina embuzi gyanyumiza amuwadde era eyakabokisi
2 akwadde 2 nakuwerako ne tayi abadde empale ebadde nnene ng'etuuka Jenkins kitu giwadde Jenkins wandigiwadde Jenkins anti omuntu bw'akuwa ekintu mu mutima lwaki togifunziza n'ogikuba taanapu ku kyalaani n'ogikuba taanapu eba ndala omuntu alina lwakuwa ekintu ng'ayagala beauty esigalewo kana ate ekirala bwe baba bakuwa ebintu toteekamu nnyo mu lulu naddala nga gambye wabadde wakumpa essaati 2 n'empale emu yennyini n'aŋŋamba naye Nurudin empale eno bwe njikuwa n'ogifunza ejja kufa kankwongeremu ettaayi jukira mpadde bya bwereere kino kiwa abantu abamu ekyokuyiga in case of for example oba omaze tugereze mu byakulya tugira nnyo ate twalirako bewaka baganda bange kiba kimala kati gwoba obupolosi bwekirindi nedda olumanze nze awaba buli kimu kyendyako baganda bange mba mbatwalirako tulinda kooti kikyesalawo naye nga tutambula ne banaffe aba Victoria University toyagala genda kusoma masters basangibwa ku Jinja Road masters Dr. Muganga tutwaleyo nedda ffenna tugende tuddeyo tusome wamma mwagala mmwe kubanga temutegeera buli mwaka ate asomye ategeere nnyo nera abasajja bange basoma naye tebategeera sigenda kuddayo nammwe temwagala kutegeera tutegeera mugaire tuddayo temugenda ku Victoria kuddayo saba omugaga ddiini oli muntu wafunira olusekendo nedda nti gwobadde otujevunanze nammwe tuddeyo tusome nemugamba okusoma kwe kutegeera maze tujevuna nedda ddayo nze embeera eno emiti emito gye gigumiza ekibuga anti emiti emito gye njagala ffenna tuddeyo mugambe kale oyagala kusoma ki njagala kwongerako njagala soma PR certificate oli musiru mpozi olina ekipapula kya certificate nze nina diploma nze ndi wa degree oyagala soma degree mba ngenda ku master ate already nina degree I'm a degree holder waba mugere ku Victoria University balina course zonna November ntege kyagenda mu maaso Jenny wa mujjo baba juzi njagala soma course ya degree nedda ngambye nze ndi wa degree tukubuziza go oyagala kusoma ngambye nze ndi wa degree onagulira onagambye ayagala PR nze ndi wa degree nze mugambye nze ndi wa degree bwagambye nti yakoma ku diploma diploma nga yita okudde okusoma osasira Namukasa kuva ku makyayogera ng'obwongo bwo kyembuuza buyaseka bakubuza oyagala kusoma kikogwe njagala kusoma PR agamba ayagala kusoma nedda mwe munkutte obubi ngambye nze ndi wa degree kosi poze ya marketing so ne kosi ente wagimala marketing yali asomera ku IMC tebafumbayo keeki bamugoba bukosi lwakulya nga bifumba tebinaja nabyalya nakola katalingi byonna n'obiryalya yakola ketalingi ne bamugwamu nayingira ekyalaani ng'engoye z'abaana azibba bannange musibe bulungi musule bulungi mweraba kangende nze nzijjeko wali bannange ekyalaani wali mugambe yali ebyokulyawo ng'ebyokufumba bagenda tuuka ebirungo nga temuli oba nali ntwalirako ne baganda bange